tondeke kololo gwenga mujje eri mugiya nene kengisa yebuza bibwayise buliwa abana bebwayise mwabe nandi badeni namwe wano nga tuteekateeka ebintu bino abana b'ennakawa muli kuki tambulo jje kati sokolabe wona atule nekini kalisa talutumidde mwana Kitalo tata wanobian lyafudde essomero lye yali captain wa Uganda Cranes ande mwesigwa banka eritwala luwa bbanja liri mu butitimbe bw'ensimbi banka yo yagenze mu maaso ne computing ebintu byabwe negamba mbwe mmanja akawumbi kamu mu miliyoni 3 Bobi Wine asaba abo bonna abawaŋŋanguka ne badduka mu ggwanga Uganda nga batidde basement mujje tukwatire wamu naffe gye tuli tugezaako okukwatagana ne bannaffe abalala bonna newankubadde waliwo okubagana empawa n'obutawuliziganya n'obutakwatagana nga naakava mu ggwanga naye mulabye nti okusalawo okuba oliawo kwali kutuufu kuba ne bannaffe abalala bangoberedde mu buwaŋŋanguse ya tikitoka Benita zajeregerera Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP bimutabukidde abantu bamutaddeko gwakutta buli omu Makona zengulu Mukama yeebale ebyo n'ebirala bye tukuleetera Enefik Media abantu naddala bannayuganda bali mu kwetegekera ekivvulu tondeka ekkololo ggwanga mujje ono nga omuyimbi Mansuru Semanda yakitegese ono y'omu ku bayimbi abazi bayimba ennyimba ennungi zinyumira abantu ate ezizaamu essuubi enteekateeka yo eri mu giya abana bebwayise mwabe nandi badeni namwe wano nga tuteekateeka ebintu bino abana b'ennakawa muli kuki tambulo jje kati sokolabe wona atule maneja Looja olunaku lwa nkya maneja Looja tugenda kucakala maneja Looja nakakyusa engoye emirundi ena buli lwenyambala ngamba nkankyuseemu nyongerewo kikekira aberuwempe tutuna abe kawempe boys ekibiina kya NUP okutwaliza wamu ne bannayuganda bonna wamu n'abo abali mu nsiike ey'okuyimba bugenze okuwunzika obudde nga maziga biwoobe na miranga oluvannyuma lw'okulangirira taata wa mmeeya wa Nakawa Nubian Lee onono nga ye Lieutenant Kano Ratibu Mududu Ombendriku onono agenda okuba nga aziikibwa wali ku Arua City ekyalo ekimanyiddwa nga Kenya Ward kitalo nnyo kitalo ddala tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa ye akulira ekibiina ki National Unity Platform mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero ayogeddeko eri bannamasaka wali nno mu kwebaza omukulu Ssebina adde yeebaza Omukama olw'ebyengera byamutuusizaako n'okumuwanguza akalulu ono nno asobodde okubeera nga awakanya ebyo ebigenda mu maaso wakati wa Honorable Balamu ne Honorable Nammere bakola nti balwanyisa enguzi ng'ate ye agamba nti enguzi abasinga ogikola tebabalaba tebabalwanyisa njagala n'obbasaba temuzibwa amaaso tebabasiba akatambaala ne babalimba bino bimulaba bakola tebalwanyisa enguzi oli tasobola kuba nga yeyaze n'ababbako obuwanguzi bwammwe ng'ensi eraba ate najja neyeefuula yalwanira amazima tasobola kuba nga aweereza abantu abawamba abantu ate n'agamba nti ajja alwanirira abantu tasobola kuba nga aweereza gavumenti ey'ababbi emaze eddagala mu malwaliro egumiza abantu obwavu egobya abantu ku ttaka lyabwe ate najja n'agamba alwanyisa nguzi so njagala mubeere baggule b'amaaso mubeere nga mulaba muleme kuwusibwa katambaala kuba omuntu gwe banyigiriza ennyo
mwangu wakulimbibwa ate omuntu bwakulimba ekirimbo n'akiddiŋŋana emirundi mingi okumala ebbanga kyangu nnyo abantu okutandika kiraba ng'ekituufu. So mubeere bagufu bw'amaaso, mubeere bakalabakalaba, mubeere balabufu. Era omukulu y'omu mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye abo bonna abasobola okuba nga badduka mu ggwanga Uganda olw'okunoonya obubuddamu bano nno nga batidde basement wamu n'okubeera nga batuusibwako okutwalibwa mu mbuzi ekoggamu nga mwe muli ne Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda n'abalala bakwatire wamu ate balabe ng'ate batuuka ku lyengedde. Affe gye tuli tugezaako okukwatagana ne bannaffe abalala bonna newankubadde waliwo okubagana empawa n'obutawuliziganya n'obutakwatagana nga naakava mu ggwanga, naye mulabye nti okusalawo okuba oliawo kwali kutuufu kuba ne bannaffe abalala bangoberedde mu buwaŋŋanguse. Njagala okwesa obuno omukisa okubasaba okubeera obumu. Omugenzi basudde munabuddu munnamu yatusomesa nti abasibe okulwanira eruzira libabbula ly'amagezi kuba abasibye abeera omu. Kiba kiyamba oyo abasibye so si bo abaagala okwenunula. Era nabagamba gye buvuddeko nti tobeera mwangu kuvumirira oba kusalira musango oyo atamanyi ebyo by'omanyi oba atalowooza nga gwe bw'olowooza kwekyo ekiseera. Kubanga naawe waliwo ekiseera nga by'omanyi kati oba by'olowooza kati tobimanyi oba tobirowooza. N'olw'ensonga eyo buli muntu yenna yenna anyigirizibwa tumufuule munnaffe era tumusembeze era tulwanire wamu. So mbasaba okubeera obumu, unity, mwegatte mukwatagane kubanga agali awamu ge galuma ennyama. Ffenna ekitunyigiriza kye kimu, ate bwe tuneetakulula ku mbeera eno ffenna tujja kusanyuka wamu, ffenna tujja kweyagalira mu nsi yaffe nga tuli kyenkanyi nga buli omu yenkanakana ne munne. Olunaku lwa leero akulira ekitongole ekya Next Media omukulu Ken Kalisa asobodde okuba nga ate akyalirako Makona Brian of Uganda era ebifaananyi byattereddeyo nga mwana tubizaamu essuubi n'essanyu okukakasa nti munnamawulire munnaffe era muganda waffe atandise okuba nga akuba ku matu era nga n'akamere akasaba. Ate eddwaliro lya Case Clinic livuddeyo ne litangaaza eri abo bonna ali batandise okuba nga bateekayo posita ezisaba ssente ezinayamba mu kusasulira Makona Brian of Uganda wali mu Case Clinic. Case Clinic ekakasiza ati ssente zonna tebanja wabula Next Media yekola mu by'okusasula byonna ebisale ebyateereddwa ku Makona kuva lwe yajja mpaka kati. Next Media yeewoomamu okulaba nga esasula ebisale ebyo. So yo nga yo Case Clinic tendaba kubanga eteeka ekiwandiiko kyonna kisaba ssente. Ye munnabyamizannyo ate nga kati yafuuka munnabyanjigiriza Ande Mwesigwa ono nga yaliko kapiteni wa Uganda Cranes, yaliko omusambi wa SC Villa ne teams endala mpitirivu nnyo ddala. Bwe yakomawo mu ggwanga Uganda yatandikawo essomero lya Owesco High School. Ono nno n'atandika okuba nga alitutumula, naye aba ABC Capital Bank basobola okubeera nga bajja ne bamuwola ssente, naye kaakati nno essomero lya kali mu lusuubo oluvannyuma lw'okuba nti ebisale ssente zayika zaamulemerera ate ne bazikubisaamu. Nali mbankinga ne Equity nga gye mbankinga. So Equity nesikirizibwa negamba tutambule ffenna. Equity Bank yaniko okumpangayo ku obusente milioni 2 milioni 3 milioni nga bwe fabrishing essomero buli sente ze bampa actually sente zalinga mu finishing. So tutuuka Equity nebanga erina milioni 3.8 nazituuse 3.8 and twali tuli servicinga bulungi. Kati bank gye bayita ABC Bank nepiikinga interest ng'eyita mu ba agents bamanyi babeera mu butale nga banoonya buti business. So they approached mukwano gwange najja naŋŋamba nti bank eno eyagala kutambula naawe, eraba essomero lirina ki progress y'amaanyi era lisobola okutambuza
loan. So tujja kuwaayo kaloni ku terms eziriki ennungi. Era actually that is why I opted nengamba okay kale nibaga tugenda kugula loan eyo tumala ogigula tukutopinga up obusente then otandika okukola ki otandika okubanga operating o servicing okumanya ddala emyaka 5 because wetwakoma okusasula eno taamu kasita batandika okutukyankalanya ne tustoping okukola ki okubanga tusasula naye taamu ewedde twasula miliyoni 40. So awamu twakasula miliyoni eziwera 4 ku loan eyo. Okay. So ka history ke konsubi kati yo bank egambe kati banka yo yagenze mu maaso ne computing ebintu byabwe negamba mbwe mmanja akawumbi kamu mwe miliyoni 3 nga loan baji writing off mu 2024 2024 sorry 2024 Uganda nti na olunchankala mu budget is okay 2024 mwena mwezi gwa June we ba writing off loan ejukira mbagambye nti bakikola mu bukya because bali bakamala okufuna sente ezijja loan muki mu areas. Yes. So kati ate bavaawo ekyembi nti ba issuinga akapapula nga kagamba nti batucharginga interest per month 30%. Ekyo kyesimanyi oba kiri mu mateeka oba kiri luddawa 30% per month. Ebipapula weebiri tubirina. Initially the interest was 23. Okay. But after the write off ne bateeka ku 30% and per month. So bo bazze bakalculatinga ebyo bintu byabwe nga bibiri paka mbu akawumbi kamu mwe miliyoni 3. Olunaku lwa leero kkooti enkulu ekakasizza nti ababiri ku abo 5 abatta abenyigira mu kutta eyali akulira ekika ky'endiga omwami Lwomwa Bbosa. Bano nno ababiri bateereddwa kalabba era nga kikakasiddwa nti bali abalala 3 ate bo bagenda kudda ate babeere nga nabo bafuna ekibonerezo kyabwe. Mubaddemu A1 Lujja Bbosa wamu ne A2 Lujja Noah naye nga bo bali 3 tebannaba kubeera nga babasalira. Bano nojjukira nti ekive kino bakikola ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokubiri mwaka 2024 we batenasobola okuba nga badda ku mukulu Lwomwa Bbosa ne bamusindirira amasasi gali gatonziriranga era musajja wattu nakkirira ezira kumwa.